gyogamba otya emirimu gy'okola gigenda gitya olunaku olwaleero twogera ku nsonga esinza okukwata bannayuganda omubabiro ensonga eyogerwako ku social media wonna abasajja bagamba tulina obbakebera abakyala bagamba mwatuwonyavonyedda yes tubasasula naffe olunaku olwaleero ensonga ya DNA tugyogerako obirowoozaako ki naye nga tetunagenda luyi olwo njagala okujjukiza gwe wenna ayandataze loan wetaga business loan oli civil servant wetaga salary loan oli mulimi wetaga agriculture loan leero njagala kwogera naawe eyeetaaga ogaziya ku nfunayo mu bya agriculture. Yes, obadde ojja olina produce jojja ku farm yo harvest yo nengola bw'oyagala ogyongeremu njagala okutegeeza nti osobola okujja ku leseho buli lwolaba ti akabonero kano omanya nti tuli ne baleseho mu programu eno yennyini leseho egenda kubeekuwa loan okwekulaakulanya eyo ku farm yo okugaziya okweexpandinga oba oliawo okugula equipment gye weetaaga ku farm leseho ejja kubeekuwa agriculture loan. Jangu oba kyalira branch yonna office yonna gyolaba eya leseho ku kitundu kyeyo mu district yo gyeri beera ng'ogituukira oba osobola okufollowinga leseho ku platform omuli Facebook omuli ne Instagram n'obanga onoonya omukutu ogwo guliko leseho abasinga obungi gye muyita Leti Shego n'obanga omanya ebisingawo leseho. Let's improve life. Yogera nange asose. Hello. Sebo webale kuweereza. Kale sebo. Nze myasi. Omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu kitolo. Entebbe wagamba watya? Myasi. Ntebbe talina mutawaana. Ate ewammwe. Ewaffe ensonga za DNA ozoogerako ki? DNA simulinaako buzibu. Okay. Naye kye neebuuza alinayo ku bannamwandu. Ani? Oyo Diani oba muwuulu tawasanga. Wanji? Omanye abantu ennaku zino tebakyayagala bufumbo. DNA yaliseeyo ku nnamwandu oba bannamwandu. Myasi. Ntandikiraawo. Myasi beera bulungi tetwagala otulumye mutwe. Beera bugenda obadde oyagala kulumwa kisebo bigere oba nkwawa. Bannange omulala ali ku simu. Mukulu Wanji sebo. nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba omuwagizi wa Manchester United empanguzi. Kuli Kayidi sebo. Yidi yali nnungi nnyo weewawo nali n'abantu abaali baagala okugirya nange bangi naye omu yaggyako essimu ne mwesonyiwa. Ani oyo eyakwiso? Ali awo bamuyita Alima Salima muwagizi wa Manchester United. Sebo yampita naye ate olwamala n'aggyako essimu. Olwo okola otya? Akawoowo ka piraavu wano wonna wensula mu Ndeeba kava ebule n'ebweya kyokka nga sirina wakulaga essaawa eyo. Naye kale nange omuwala oyo kamulinde ku birthday. DNA tukoze nja kuggyako essimu ng'ate mumaze omusuubiza keeki. Twogera ku DNA leero ogyogerako otya? DNA nkulu nnyo tukooye okusasulira school fees abaana kyokka bwe batuuka ku university kitaabwe omutuufu n'alabika ne yeeyingizaawo ng'oyinza okulowooza abaddeyo nga tubonaabona. Oyinza okuyisanga naye abadde leeta fees olumu nabo bamanyi okuleeta. Nze mpagira DNA zikolebwe naye abasajja abazikola mulina okuba n'emitima egy'ebyuma emitima egyakaluba nga tokyatya ddenja. Bagambe bwe kitaba ekyo ojja kuzirika ojja kugwa ebigwo ojja kufuna ebirwadde by'obadde teweetegekedde. Bagambe ensonga nkulu nnyo eyo. Ebiba mu kukebera DNA birina engeri gye birimu ekirungo ekisala weight. Wangi?
ate ssebo nze nnina abaana bentunuulira n'endabira ddala nga balabika bange. Ngani mwana ki? Nsaba bakole DNA Bukayo Saka omuzannyi wa Arsenal. Solido alabika mwana wange. Wanji Waliwo omukazi eyankweka omwana emyaka nga mingi emabega. Alabika yoyo Saka. Nange nsaba gavumenti eveeyo ennyambe. Maama Fiina, Hamu, Sudiru, bonna. Lwaki era ogamba lwaki abo bw'oyogerako? Anti nange mpulira buli omu afuna ekizibu baakubira enduulu. Wanji bambi muveeyo, omwana wange ali eyo. Tabonaabona naye nze mbonaabona, tomanya ayinza okuba ye yandintaasizza. Kale beera bulungi musajja mukulu. Ab'omundeeba twagala obbabuuzaako. Likusiba omulala yogera naffe. Hello Presenter. Wanji nyabo. Nze Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Kulikayo ku Yiddi kyali kijja ku faamu eyo. Watulyako olunaku? Ssebo ku lunaku lwa Yiddi. Lwe nategeera nti abantu abamu balina monopole. Kubanga omuntu toyinza kuyita munno ate n'ojjako essimu. Monopole otegeeza ki? Omululu monopole. Eyo byali mu literature. Lwakuba toyagala kuwabula naye monopole kitegeeza kirala kyoyagala otegeeza greed. Omululu greed. Olwo olugezigezi lw'olina osaana kukolako DNA ne bakakasa oba ddala maama we ye yakuzaala. Era yeyanzala ate waliwo eyandinzadde omulala. Kubanga tuyinza okuba nga tuli wano nga maama w'omutuufu ye Botricious Daisy nannyini ka kiyosiki k'engoye ewandegeya. Ensonga z'abasajja okukebera DNA sizirinaako buzibu bwonna. Naye mbadde nsaba abasajja abalina emitima eminafu mmwe temukebera baana, mukuze baana bammwe abo be babagamba nti bammwe mukite. Tuli tubadde tugamba rest in peace lw'abantu bakuwa masasi. Oluvannyuma lwa DNA tuyinza okugamba rest in peace olwa pressure. So malicious. Mpulira bibyo nnyabo. Ssebo nawulidde nti abasajja baatandise n'okwesuula okuva ku bizimbe ne bagwa. Abalala beewa obutwa, abalala beetuga lwabiva mu DNA. Bannange basajja mmwe lwaki temutuggyako akajanja? Wano mubadde muzaala ebbali ne muleeta n'abakyala abalala mu maka. Naye nga ffe tubadde tetuzirika. DNA muzaagala. N'olwekyo muzigumire. Kale ate nsaba gavumenti n'eddwaliro ly'e Butabika erigaziyeeko. Lwaki? Lyeyongereko obunene. Kubanga wano we tulaga waliwo eddalu eppya erigenda okutuumibwa DNA mad cow disease. Kaawo tekyetaagisa naawe ku bulwadde bw'abantu. Ssebo kuba essimu eyiyo kw'oba oweera amateeka n'amagezi. Airtime wange tojja mwogereramu. Onontama. Genda mu maaso nnyabo. Ate bino ebigenda mu maaso ebya DNA bigenda kutuyamba okuggyawo ebikolwa bya sajjale. Kubanga abantu sajjale ebikolwa bya sajjale tebisobola kuvaawo biyamba nnyo abantu. Sajjale gye mmanyi. Kale wulira omusajja ono tolina yadde ensonyi. Wali owuliddeyo omuntu afuna essanyu oluvannyuma lwa sajjale? Wali omuwulidde? Mumbuulire. Mpozi nga sajjale gy'oyogerako gye sitegeera oyogera ku sajjale ki? Mpozi nga gye si abasajja okusajjalaata. Sajjale okusajjalaata. Maama Joan. Halo baba, webale
kutuweereza n'akututimbiita otyo muganda wange. Mwebale kusiima kutimbiitibwa. Lino eddoboozi ly'oliwulira ery'omuvudumuko lya Susu Magic omusaada wa Kyabazinga ng'era mulunzi wa Sekooko edda omulembe. Nga nsinzire wano ku Igenge e Bugembe kumpi ni Capital City ekibuga ekikulu kya Busoga ekyetebwa Idinda. Kituufu naye ng'obadde obuze abantu badde bakumbuuza. Kituufu inekyo. Baba tibairewo Uganda nalina gyabuliramuku nga najja enda wamawaawe iwanga lino okujja kuli eyo n'aba nga neyongeramu okutendekebwa okulunda okufuna ennunda ey'omulembe nga mba nsobola okukyusaamu ebintu byange. Era nga buti nayeze okulonda Sekooko mu ngeri ey'endawulo ndijja kukola esente empyaka n'enkaire. Obadde wa? Ekyo tini kyonka nayeze okulunda n'obumyu taaku n'empubedde ennyama. Ejja nnyama? Mukulu. Wangisebo. Iwaidde okulunda ebikere? Sisobola era simanyi. Nayeze n'okulunda ebikere muganda wange kuba akataale kaabyo kaliwo. Susu Magic kaliwa? Mbaire nsaba gavumenti eveeyo nife abalunzi etuyambe ku ebisolo etuyambe ku bisolo bino tube nga tusobola okumana DNA yabyo bikolebwe ku DNA mu ngeri entuufu. DNA yaki ku bisolo? Eyambe ki? Tuli kwenda okumana ebisolo ebiboneka obubi biva mu faamu yaani. Ennyama etawooma twenda kutegeera faamu mweva. Ennyama ensava eidwire amasavu twenda kukakasa nti eva ku faamu ya Susu Magic. Ennyama enkapa tutegeere nti eva ku faamu ya Maama Joan. Omanyi olutalo lw'osiikuula taata? Oyagala kutuleetera lutalo ku rediyo? Enensi gy'obona yakutaawo mbeera eyemereire ku ntalo. Kale sebo. Baba. Wangi sebo. Aye nina ekibuuzo ekinumya omutwe. Kibuuzo ki? Singa omukulembeze w'eiwanga lino Uganda asalawo okukola DNA n'akizuula nti omu ku muninkiniti mutabane we akaluluka 226 kajja kuba katya ye. Gwotuwa layisinsi. Baba akabuuzo katono inaako. Kandireemu weenaleka kuba na kitengo. Genda eri. Yatuwa layisinsi wano ku rediyo. Alo. Wangi sebo. Pirao. Ani? Mukulu. Nsonyiwa taata. Omanyi. Badde nzijukira Pirao. Gwe twalidde ku Yidi. Nga byadda Yidi yayisize kya juice. Nsonyiwa Mukama akuwa omukisa era akuwangaaze. Olabe ku bazzukulu bo. Wangi bulijjo gw'omugamba. Nze Kiwulenge Piriton omuvuzi wa taxi wale nansana ku Yesu amala. Meya tubbi 2026. Naye ogenda okuba essimu otandika okwogera tuba twakutegedde dda. Tewetaaga kweyanjula. Waliwo etteeka eriŋŋaana okweyanjula bwe mba kyenjagala. Genda mu maaso. Ensonga za DNA ozoogerako ki? DNA sirina kyenjogerako. Ejja kutuyamba nnyo abalala obutabba bintu byaffe. Bintu ki? Era nange njagala kugikola. Ku takisi yange omuntu omulala aleme kugikaayanira ng'agamba yiye. Naye bye twogerako bitegedde. Ate nze bye njogerako gw'obitegedde. Kale weebale kwogerako naffe Kiwulenge. Nga tonnanzijako. Mbadde nninayo ekibuuzo. Ekigamba nti? Singa omuntu
omuntu ansindikira amayembe. Nina olukusa okusooka okumanya ga nsolo ki? Mbuzi oba nte? Kibulenge. Nziraamu. Kibulenge. Joining high school, it's easy to think of it as a building, a large classroom, a test, long hallways, aisles of books, a place where you're going to cover up your future. But when you get there, you realize you're not the only one. When you come to Light High School Seguku, it's people meeting people, learning from each other and growing together. It's not always about knowing exactly where you're headed. Sometimes it's about finding a way. It's about seeing the field with your own eyes and learning from the best. There are books, there are tests, there are classrooms, but there is one very important part you cannot put on paper. It's living. It's working together to do something bigger than ourselves. It's laughter. It's the relationships. It's the good conversations with good friends. It's expressing who we are. It's hard work, but it's lots of fun. So we come to Light High School Seguku for the education, we stay for the experience, and that is what we carry with us for a lifetime.